abali mu Uganda ekyo bakimanyi lwaki abawala bano babuwereere ate bangu nnyo. Abawala bangu nnyo kuliko bayita okusindika asitamye kituukirira bulungi ku bana abaana Abanyarwanda. Omuwala aba mulungi nnyo n'afumbirwa omulenzi nga mubi nnyo. Ng'ate omulenzi alina mukazi gwe tewaliwo kyamaanyi naye nga ye kyanoonya kutta mulenzi. Oba ekyo baakitunuuliddemuko ne bakiraba. Omuto n'afumbirwa omusajja nga mukadde nnyo. Oba omuwala nga muto naye n'afumbirwa omusajja nga muzeeyi nnyo. Muwala muto nnyo mulungi nnyo afumbiddwa omusajja muzeeyi tujja talina nnyo sente ziri awo olw'okuba alina akataka n'osanga omuwala ng'afumbiddwa eyo. Naye muzeeyi yafunye atya ekiwala ekirungi bwe kiti naye nga mission kati n'obwo obusiru obuli ku bantu abatalaba bintu biringa ebyo nabwo mbwewuunya. Omanyi abantu abasiru tetugenda kugenda nabo mu Uganda mpya kankikubuulire kino pasita. Balina okubaako we basigala. Tugende mu maaso tetugenda kubeesibako. Tosobola kusiriwala to the extent eri awo omuwala omulaba mbu wakusika kuto naawe n'otwala n'ogenda n'omwebakako. Oli mugezi otegeera bulungi. Oli musajja owera. Kuva ddi ng'omukazi wakukwata ku kuto n'otwala. Owe twakuliranga abawala batulumya nsiri. N'oweetala ekyalo n'ozunga. Banange ng'okumufuna lutalo byafuuka ddi okuba ebyangu. Ne babayimiriza wali ne bakugamba londamu gw'otwala ogenda owase mbu naye najja n'ogenda n'owasa. Olwo bategeera. Baakuyiribyako. Enze ensiri zannumako. Noonya omuwala. N'otambula n'akutambuza paka lw'omufuna. Naye nga si byangu lwaki byangu ennaku zino ki ekyakyuka bifuuke byangu. N'ekisembayo abaana abawala nga temuli Banyarwanda bambi mwekuume naffe abasajja batali Banyarwanda twekuumye gye tuli tetulina bakazi be twasookerako baali Banyarwanda twabeesonyiwa tetulina bakazi musooke mukakane mwekuume nga buli muvubuka yenna ali eyo nga tolina mukazi towasa paka ng'olutalo tulugusiza omuwala yenna nga toli Munyarwanda tofumbirwa paka ng'olutalo tulugusiza tugenda kwewasa ffenna tetulina bakazi nammwe temufumbirwa. Toddamu kulya kintu ku kkubo kyotamanya ani akifumbye. Binyeebwa simanya butogo bwa ku kkubo simanya gino micomo nga n'abyokya tomumanyi gyazaalibwa tomanyi waava. Toddamu kulya. Yenna agwa mu mutego ogwo ogenda weka emagombe togenda genda naffe. Omusajja yenna ayingira mu nnyumba y'ekiro ne weebaka n'obulizaako. Obwo busiru bwa kika kya waggulu butooletoole. Essaawa zino tekyali budde bwa kwebaka mu nnyumba n'obulizaako n'osibawo n'oluggi n'ofuluta n'okufuluuta. Tegeeza oba totegeera Uganda weeri si yakwebaka. Akakalowoozo kagenda eri buli musajja yenna alina omukazi nga Muganda nga n'abaana bo Baganda oba Basooga oba Banyankole oba Bakyoli nga si Banyarwanda. Toddamu kuyingira nabo mu nnyumba budde bwa kiro n'obulizaako. Bw'oba oli mu nnyumba olina kubanga otunula yakiringa n'omuggo omanyi wegguli nga n'ejjambiya omanyi weeri. Tweyanziza pasita ebyo bye byange. Webali ddala advice ebadde ya ddala ssebo. Bannaye mugumiikirizeeko bannammwe mmwe bakyali ku lujja bannammwe bajja. Halo. Webale kuweereza taata. Kale nnyabo naawe webale kubeerako. Kale ssebo. Pasita nze nteesa yange eno. Nze mbadde nsaba Museveni atuyambe ekintu kimu kyanga abeera mu Uganda nga atutta. Abadde tatukolerangayo nga ffe bannayuganda kintu kitusanyusa. Atuyambe ayise etteeka eryo Uganda tweyagale. Kubanga ekirungi kyalyo nti kigenda bafuula bo comfortable nti nno ffenna tufuuse bagwira. Kubanga bulijjo tubuuza ye Museveni avaawa nga talina ansa. Kati waabanga afunye watukwasiza ffenna tubeere bagwira. Ng'abalala abajje ng'Abayindi Abaethiopia bo bagenda ate sigalamu nga si bagwira mu Uganda.
kiba kitegeeza bajja kusanyuka nga ndagamuntu we bazikola nti nno zikola expiry date bakituleetera nti tuli bagwira kubanga tosobola kubanga oli munnansi endagamuntu yoneggwako. Kati Museveni tuyisiza ekiteeka kyekyo tumanye nti nno mu myaka gye watuttiramu watuyisizaayo ekyamagezi tiwayisa etteeka bannansi nno bafuula bagwira kubanga pasita nze sirabangayo tteeka liyita mu paaliyamenti abakitaffe mu nkwe simanyi ab'ebitiibwa mu nnono simanyi abaawa bonna nga basituse bagamba nedda etteeka temuliisa kitegeeza babasuuza omunyama babasuuza omunyama bagula bagugenda ate ffe bannansi tugamba muguleke mubireke. Pulezidenti Kyagulanyi yabagamba buli muntu ajja kiwulira bantu mmwe ddala bapasita mu nkwe abo bakitaffe mu Katonda abeeyita bakitaffe mu Katonda abo basajja mmwe eggwanga Uganda mulisasudde bubi naye nammwe Uganda egenda basasula bubi. Museveni azenga akola buli kibi nga temwogera naye waatuuse n'ayagala okuyisa ekyo kyalaba nti nno ye kijja mufevalinga olwakuba Pulezidenti Kyagulanyi amunyigiriza kaakati ate nammwe mwefuula nti nno nedda takiyisa. Mumuleke Museveni ffenna bannansi atunyigirizeeko oba oyina oba toyina oba oli munnansi oba toli munnansi ffenna tubeere nga tufaanagana. Ekyokubiri pasita waliwo omwami akubye ali e South Africa ng'agamba tetubeera ku mulamwa gumu. Sebo nkugamba ebintu byange bino ffenna buli muntu waba aweereza kikye TV ze Uganda buli muntu aleeta kikye naffe aba struggle tuli bangi nnyo buli muntu ayogera ku kintu ekyo kyalabye ekigenda mu ggwanga obukyamu. Nze mbadde simanyi nti n'abasajja babasala enseke mbadde simanyi nti n'abaana mu masomero balwadde. Kaakati we tujja wano ku mukulu gwa pasita ne tuwulira ebigambo ebyo tuba tugambako abalala naye ng'ate omulamwa teguvuddeewo nti twagala ki twagala kujjako Museveni. Buli wamu tujja kukwatawo kati ng'ensonga zino ez'abaana we bazoogera gw'omuzadde gwalina ofa ku mwana wo teri agenda mukulwanirirako tekibanga kyaggwanga nti ffenna twagala nsi yaffe kukyuka tekisobola kugaana kwogebwako kubanga tuba tetumanyi amawulire we gajja mu bantu we gafuluma ensi yonna neegamanya naye oli waamanya n'asirika kitegeeza tuba tetukitegedde. Aba South Africa batugambire struggle etambula bo balwana emyaka 25 tukyali myaka 67 struggle ejja kugguka. Struggle temugiwa limit. Bannange mbasaba bannayuganda temweteeka ku pressure ya struggle giwa limit. Buli wonooteeka struggle limit togenda kufuna kyoyagala kubanga olwana kutuuka kyoyagala nga weewadde obudde ti mwezi weegutti njagala kibe nga kiwedde ate we kitaggwa ogenda kukomaawo okuva wazaalibwa wali ostopinzeeko okulya struggle okulya mmere tugenda kubeerawo paka weerigguka. Bannange bannayuganda mulwane naye temwewa limiti temwewa busungu temulwana struggle eno nga muyina obusungu mulwane struggle eno nga muyina bikolwa mujja kutuuka gye mulaga. Kyetubasaba obulumi bungi naye obulumi obwo tubukozese tutuuke gye tulaga kyembasaba bamikwano pasa weebale kuweereza. Amina nnyabo naye weebale kubeerayo. Halo nyina gwe nkuta tewali weyitamu waliwo gye. Halo wanji so weebale kunkwala eso weebale nnyo n'omulimu gw'okola. Amina sebo nawe bale kubeerako. Olina security alert gye waleeta olumu n'ogamba nti Museveni babadde oba yabadde akuba essimu nga yeegayirira asobole okubeerako ttaamu eno yokka bw'aba alayidde
omusajja ono atujooze nnyo. Bannayuganda tulabika bambi tulina ekisa kingi oba tugaba ekisa kingi. Osangayo abamu nga bamusaasira nti asobole okugenda kino ekisanja. Jo obadde oyogera ku kintu ekya Utoda kyandetedde flashback. Waliwo omusajja omu abaali bamuyita Reverend Atwine, simanyi oba wamuwulirako. Reverend Atwine yali mukwano gwange nga tuyina n'omuntu omulala nga tulusituzira okubeera mu meeting. Yatuula kwolwo yali ava Mbalala, yali yakatuuka mu kibuga twali Kampala Road awo. N'agamba kambabuulire, yagamba jjo kankubuulire kiki ne kigenda okubeerawo. Utoda eyo ogiraba okutandika ne kakati nina kyengenda okukola, togenda kuddayo kuwulira kintu oba Utoda tegenda kuddayo kusurfacinga oba cooperatinga nga bwebadde ekola, oba egenda kubeera erased completely. Ekintu kyengenda okuteekawo bakiyita UNATO, yali Atwine yakyogera. Era mu bbanga si ddene nnyo yayingira mu Utoda n'atandika okubakyankalanya okutuusa we baatuuka awo, abalala ne bafuna ebizibu bingi nnyo ne byeyongera maaso bwe bityo n'okutuusa Utoda lwe yagwa. Ekintu ekikulu ekiriwo kaakati, bannayuganda we tutuuse nga Museveni atuukirira oba agezaako tupushinga okutuuka kulayira. Bino byonna byakola agezaako okuleeta diversion atuuke kulayira. Nandisabye bannayuganda kikino. Kayihura yakola ebimu ku bintu ebyewuunyisa. Battanga abakazi ne babafumita n'ebiti, era nga balekawo emirambo basobole okubasangawo mu mbeera ey'embi ennyo. Omukazi baamukoze we bati ne bamufumita n'ebiti mu private parts. Kyeŋŋamba kikino, bannayuganda tufulume. Abakazi oba beeyambula babeere topless, omulundi guno babeere topless. Kuba tewali kati kyetu kyakweka, tewali kati kyetu kyazza. Guno gwe mulundi gwokka, senga Museveni yeerayiza omulundi guno n'addako, kijja kuba kibi nnyo. Omusajja omugwira agezaako nnyo okufuula bannayuganda babe bagwira mu nsi yaabwe. Kati abaana be bagwira, muwoozi mugwira, tewali kintu tebalina bukwate bwonna buli awo nti bwe bwa Uganda bwe balina. N'olwekyo tewali nsonga lwaki ffe bannayuganda abatuufu batufuula abagwira. Omusajja Nyerere alabika ndowooza ye kitaawe ddala. Nyerere yali tayagala Uganda n'akatono, n'ennono za Uganda nga tazaagalira ddala. Bw'abanga ddala yamuzaala nga yarepinga nnyina n'asobola okuzaala Museveni, kati tetukyayina. Waneewuunyisiza n'okuneewuunyisa nti Janet baamuziise Tanzania. Kisobokera ddala nti baamuziise Tanzania era gye bakoze monument ye abeere eyo, olw'okubanga Kaguta oba Museveni mu Tanzania oba Munyarwanda mu Tanzania oba mwana wa Munyarwanda nga Nyerere ekitaawe. Ugandans omulundi guno gwokka bannaye nga Museveni agezaako okulaba nga tupushinga okwerayiza tukirwanyise ddala completely. Zino biiru ze baleeta ezasobola n'okuleeta 10 senga aba yeerayiza buli lunaku ng'aleetayo emu, buli lunaku ng'aleetayo emu ng'anyigiriza bannansi nga ye si munnansi. Tukole kyonna ekisoboka okulaba nti talayira n'ababaka tebalayira, buli kintu kyonna kwegamba Uganda tugifundemu. Abakazi oba basalawo okufuluma ku nguudo nga bali topless, babeere topless. Oli omukazi Ngule simanyi yali assistant
wabesige bwe bamukwata ku bbeere bamusasula obutitimbe bwa ssente n'olwekyo Ingrid oba amusasula obutitimbe bwa ssente lwa kumukwata ku bbeere n'olwekyo bannayuganda abakazi babanje abaana be bakutte abavubuka be bakutte abalala bayina abakyala n'abaana abaana be badde bakwata abaana be babadde bakwata emukono be baparadinga bayina abakyala abavubuka ennaku zino babadde baweza emyaka nga 20 nga bayina abaana n'abakyala oba basobodde okubakwata mu mbeera bw'etyo ne babatwala emukono naye babadde bakwata abaana waliwo ka caption ke nalabye n'olwekyo abakazi baveeyo uyo ate baleese neeyo threat nti in fact is a threat nti abasajja babasale enseke baleme kuzaala which means Uganda baagala gifuula ng'eri completely eringa matongo oba baagala gireka ng'eringa matongo naye ng'ekyo tebannakikola Katonda yatuwa amagezi ku Bible and politics tubiwulira kuliko omusajja avuddeko Mugwere